bangulanga beyi Nigeria nga baziraba abasinga bagula labo no nze nali celebe Dubai nga tosobola kungula ebeyi jonguze nga yono walinga mu sente mekeze Uganda Dubai abadde agamba 10 short nga muna Uganda mitwalo 10 okitegeera naye nga agenda kuzinira ku street ku nyumba then kati nze we natandikira erinnya lyange Brenda Miles nenva ku mitwalo 10 short nga ya mitwalo 3 mitwalo 4 nga neelaga nti oshegera nga ndi celeb nga sichali level y'abantu nga tochabana ku street natuka sana envaako nga bakwira ku zisimu nga ngenda mu mahoteli ndeka Brenda Miles obadde ki natuka nga ngenda mu mahoteli ate no wembera ku street nga neelaga nga ndi kilasa nti ndi celeb nga na Nigeria bakutya bachioma chokukwa Abanigeria bagala banga TikTok zange ne banyumirwa naye nga tebakutya nnyo okitegeera naye nga bagamba oli famous yo famous tukulaba nnyo ku social media ya Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Kinyuma nnyo ennaku zino nkuvaako wooli n'ogenda ebweru n'okyusa ku bulamu kati wulira ekipya tuleese Friends Road Trip tu Zanzibar tutambula mu kikoosi okuva wano ne tugenda Zanzibar mu baasi okuva nga 12 okutuusa 19 Julayi ennaku 8 twala lwe tusimbula e Kampala tujja kuba n'akasiki e Kampala ate bwe tutuuka e Dar es Salaam tuwumulemu lumu olwo ne tukola white party nga tuli ku boat cruise olwo ne tukkirira e Zanzibar singo milioni 2.5 ate kapo milioni 420 okutambula okusula ebyokulya byonna biri ku ssente z'osasula olwo tuli Zanzibar n'olaba Stone City Zanzibar Nakupenda Island Prison Island okuwuga mu Liyanja Indian Ocean osula mu hoteli gye weetaaga ebintu byakutakala kulya ku ssente booking akati tukomanga 10 June okuwandiisa abantu noti 788 oba WhatsApp noti 783 oba jangu ku office zaffe wano ku Namirembe bus terminal ku Bitaara okulya ssente si kulya mwana twali tetulijja mu nsi muno mujja tulya ku ssente zaffe tambula mu Friends Road Trip ogenda olye ku bulamu e Zanzibar. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu Nana Herbal Mouthwash lyeddagala ettuufu lye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Abaami mbanjulira Jojo's Man of Class edduuka ly'abaami erizza okuyimusa endabikayo n'omutindo. Tutunda n'okusuubuza amasaati, t-shirt, engatto, empale za buli kika, tulina jeans, sweatpants n'eza gento, emisipi, amataayi na buli kimu omusajja ow'omulembe kye yeetaaga. Tusangibwa ku Kisaasi Kyanja Road opposite ne Rochester Hotel. Gwatwetaaze tukubireko ku noti 7 noti 5 5 6 6 9 5 noti 7 noti 5 5 6 6 9 Jojo's Man of Class. Come claim your style. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. As we Tugamba is happening Omanya or to Shalom 256. Omwanjuzi wa ero mu test nze Shalom Hadad Kawesi. Iranga sirinze ka abajja kweya yeka soke mbandi ne bajja kweya nyuma. Ndine Brenda Miles musanyisa wa mulungi wa kuno mama Tuso. Omubwazi. Kawomera wa kuno.
Nice Sharon. Wamune wine flank Ntambi Balukeza the Juggernaut, the East Africa's youngest prophecy. East Africa's youngest prophecy. Renegade the encyclopedia the connoisseur. Twine mbozi ne Brenda Miles tugaju myamu mpala ne munange stambranze kanta ne basapposa bange abanga Shalom ne ogenda ku set mu nywe yaka nyo ka soda n'amazzi. Mbatukiza nana habo mouthwash balumizibwa amannyo agakuluma agaguba galimu ebituli bosaye ebinyoge eby'ekyagasanyala botonyo vamu obusayi sayi wogaza ludda mwobo unyakamwa genda mu supermarket amu drug shop zonna oba gwali ebweru ntu abanna Uganda ebituuka bage mumpe nana habo mouthwash banga nana afulume gwanga kubanga akasiba National Drug Authority tezanti bamukasa kubanga ate akola ku ndwadde z'amannyo abana ali mu kuwummula wakati akawo kanana habo mouthwash bitambule bulungi nnyo ddala nanjikuza Solange womenyi syrup yakagwa olubuto naye bonabo mazafuta milazi mukaaga olumizibwa mu nsonga kwesa Solange womenyi syrup akakanya olumi abatalanga bali mu nsonga asangibwera mu Uganda mwonna ne bweru wa Uganda gwali ebweru gende nti Uganda ebitutu bage bampeyo ka Solange yakasibwa National Drug Authority wagala omusuubula wakusimu eno 0774 49 98 94 0774 494894 Nimejukisa nafa Beaver Organic and Natural Products basangibwa Masenge Mengo opposite Masengerao gende omudo Dr. Senjo omugenya kunjanjaba obunnuma amagumba sizala ni n'obulumi ajaba akolako wakuzio 7522 0752602427 Nimejukisa nafa Jojo's Men of Class atandikwa Kyanja opposite Church Hotel basubuze engoye z'abaami abasajja bokkaboka emisipi baseball tambala batane ndibota empya bakusimuze 7556 n'ensembe ba friends of triple to Zanzibar kaisa ando jambo ni mazo kuzala twatwali Zanzibar umuleko nga mazo zala ava kumya ba kumya mwenda jwa tuga Zanzibar single waliwe 2.5 couple of friends 4.2 kuliko sanje kumya kuliko okulya okutambula n'okusula booking zikomanga 10 junior ngalo bookinga gende namemba bakuli kubitala abaka bus za freedom profit bus bagenda Zanzibar kwewandisa kwa ku 0788425952 mpora Ntambi tutuse Brenda Miles we yanjule muri mutya abalaba YouTube ya Shalom 256 muri bulungi nange ndiye no ndikiriya mwebale ku subscribinga beba ina kulaba no kulaba no kulikinga no commentinga akalwa bakwirana ankasuku wanje anko kuku Nanyini chano kituleke mujira munyumya kuko ankubidde simu omukwano ogambo ndi bulungi Ntambi ogambo batutera kulaba ku TikTok mwaba mukuba wala abali benasobola kulaba ku TikTok awo nga mututwala left right and center ngolisa wali Dubai nali Dubai ngokulayo ki ninze nali kaomera nali neko Dubai sije bagamba wali strict laws kwebye ebintu amateeka gayo nti makakali nnyo mukwano Dubai ensi eri free bikirizibwa era ne police mwali muli ku duka ati era police zibayitako nga mukola ki nga muli mu kwetunda mpozi waba obye sente lwakuba bya Dubai street ya Dubai yakuba waba obye sente nga nyingi police bavuganya mwena ne muva ku street naye webanga tewali webanga mpozi manyi chogere kilai okay Kasa wabanga tewali customer complaining nze mbuba mu bye sente police tebalina ako buzibu musigala mukolo ogwamu musigala muri ku street nga munonya ba customer abalala katolo ba client emusinga okuguza bonna jukira Dubai mu kitundu Deira nze nali Deira wali ku Baniyansi ye street y'abakazi gye betundiramu buli kika ky'aba Nigeria aba Uganda aba Egypt banje abasuubuzi era bajja ne basangawo abakazi nga bamanyi betunda kabanga katale nti ogenze mu bagita China town kabanga akatale era ng'omanyi ogenda gula goyagala biche determining akatale ako kati mwenga bakabeeramo ngenze ku butcher nagala bantemedeko wano ku mbirizi biche ebidetermining price yebere wagulu ku yabanu kati Ntambi obuzibu bwoyogera oluzungu anti nze bidala sibitegeera ngamba biche ebyo ebiretera mwabali mukatala abana abobuwala
ebbeeyi yo gwe okubeera eyawaggulu ku banno biki ebyo ebiyinza osikiriza ono agula mutyaba anti nedda buli musajja abeera n'ekyoyiso kitegeera kozi n'oneefula walayisa olinga wabbeeyi omusajja waba teyakusiimye tajja kugula okitegeera buli musajja abeera n'ekyoyisi n'omukisa gwo ng'omukazi osobola kuba nga oli mulungi nga tolina mukisa kiringa kibi nga abasajja bakikalakata okitegeera jasingamba mukisa ebya bizinesi tebuliiko bulungi mboba wakula bulungi nedda tebiliko kwetoonatona nti kanyambale kamini kati nze nali sambala makeup sambala wig abasajja bampuubanga ne basinga ababeekuba makeup abambala ziwig oba wali mukalabakalaba ng'omulengerera erino gana n'omugwira ate nze nali sikwana basajja nali sikwana basajja nga be bajja ne bankwana naye ate obeera eri oba olina okukwana oweesooka ono naye si buli gwe weesooka mbaakiriza omweesooka n'agaana n'agenda n'oli gw'ayagala temwalimukko ku competition mumwe mwennyini nga mwekolakola ebintu okuganza abasajja okufuna abasajja competition nyingi oluusi oli agamba ajja nkuwere ku layisi okitegeera naddala abanigeria abalayisi kozi eri short ku bannayuganda twatandikiranga ku mitwalo 10 short ejja Uganda 10 ejja Uganda je 10 kye 10 diramu kye Dubai naye abanigeria bakulaganga n'emitwalo 3 babazina nanti bo bafa kimu tumutwale tumubbe ebo bafanga kimu katumutwale zalina zona tuzitwale okitegeera akuguza wansi eno omutuuka eri mu room nga bakwanula nga bagenda amubba nemwe nga mwagala mulimu gusigalewo kati abannayuganda ffe nga tugamba akasampadde ku miryange naye kati wona alindo webbeeyo walayisa akola nnyo okusinga ate obusente obutonotono buwera mangu obusente obutonotono buwera mangu kati gwe twatuuka ekiseera nogala nekanguze kantunde nga abanigeria ndi mukwano nze nali bbeeyi nali VIP nga ndi celeb kwenze muganda wange yankolangako interview by the way interview before ze yankolangako Dubai zampanga nnyo sente bazirabanga ate abasajja bankoleranga bangulanga beeyi nga Nigeria nga baziraba abasinga bagula labono nze nali celeb Dubai nga tosobola kungula ebeeyi gyonguze nga yono walinga mu sente mekeze Uganda Dubai abadde agamba 10 short nga muna Uganda mitwalo 10 okitegeera naye ng'agenda kuzinira ku street ku nyumba then kati nze we natandikira erinnya lyange Brenda Miles nenva ku mitwalo 10 short nga ya mitwalo 3 mitwalo 4 nga neeraga nti okitegeera nga ndi celeb nga sikyali level y'abano nga tokyabana ku street natuka sana nenvaako nga bakwira kukozesa nga ngenda mu mahoteli ndeka Brenda Miles obadde ki natuka nga ngenda mu mahoteli ate newembera ku street nga neeraga nga ndi kilasa nti ndi celeb nga n'abanigeria bakutya bakyoma kyokukwa abanigeria banga TikTok zange ne banyumirwa naye nga tebakutya nnyo okitegeera naye nga bagamba oli famous yo famous tukulaba nnyo ku social media nze nawe nali waggune nali wanjawulo e Dubai nga mpoma era ne kati bangamba Brenda wakolanga erinnya Dubai ne kati tukyakujjukira abasajja bangamba nga bagamba yo so sweet abasajja bakolanga ti waliwo n'akayindi kantwala mu hoteli naye banange eyo vidiyo yatambula ne Uganda yajjayo kati nze nagenda naye mu hoteli nali wa social media nenteekako Facebook nali muntu wa Facebook nnyo nga si muntu wa TikTok nenteeka Facebook live kati nze nali byanga laba akayindi ne kasituka mu buli nga kamaze okuzina ne kajjayo obusolo eyo video ya trendinga namala nagamba if you want sweet puss call Brenda Miles nze nafunanga abasajja nga bankubira obulango mbumpooma ndera mpooma kozi sezinangako abasajja bebankola ki bebangamba nga kitegeeza mpooma olwo bwe wasinga okuguza balinga bannayuganda abali bakumanyi nti oli celebrity benasinga ng'okuguza abanigeria kozi figa yange y'abanigeria abanayuganda bantyanga nnyo abamu nga bagamba Brenda ojja tulabisa ku social media okitegeera yakulyanga ng'ojja ku TikTok anti nze naabalangiranga omusajja akuwadde emitwalo 10 ate akusaba akacyabali ku mitwalo 10 ate osaba akacyabali basabira kumeka akacyabali ani kacyabali kabeeranga ka mitwalo 3 mitwalo 4 kekayamba ki akacyabali kabaako kondomu of course kubeerako kondomu naye nga amazzi gaali gago ani agakacyabali nabawanga musulo ate nze nali n'amazzi nabawanga musulo kati omusajja nkulabye leero osuubira mbuze amazzi nga jeewo wakimuba musero omusulo wakimuba musero simalimba ate n'ekirala omusulo si buli omu bamanyi ogufuka kozi oyinza ogufuka bubi n'ofuka omusajja n'ategeera omusulo gwetaga profession nga Brenda we yali profession
Era wasasula mitwalo gana ng'okuba kacabali gwe noloza amazzi kumbe musulo. Kati omusulo wagugira ng'otyanga gweta kanja ulo kyo musulo. Just oyisawo nga balalera oyisawo kacabali webati. As long as gwe kasagwe weyisa ku kijanjala wakuyimya ng'omusulo gujja. Kati omusulo asooka nga kunywa amazzi katonda agenda mu loogi. Of course nanywa nze nabeeranga ku street nga nywa omwenge nga sobola kola nga ndi sobba. Omwenge guleeta amazzi musulo. Anti nedda onywa amazzi n'omwenge ekintu kyonna omusulo ogujja kyogala gwe ng'ofuka omala kunywa biki kati kambuuze omuntu oba omusiimye nti Frank Antambi ye osobola omuwa ku mazzi agaddala Shalom ye n'omuwa omusulo okulimbako kubi omukazi yenna takulimbanga mbaakulabye leero amazzi ne gajjirawo okujjako ng'ateekayo obuweke waliwo obuweke bw'oteekayo ne bumerutinga amazzi ne gajja naye gavaamu olusu okitegera akasolo kaba kawunya. Then waliwo guno omusulo woba toli mulwadde wa infection omusulo guba gwa white era kizibu omusajja okutegera mbu musulo ate teguwunya go gaba amazzi gaddala gaba nga amazzi anti omusulo kasoba toli mulwadde guba gwa white brain ya era omusajja kuba kacabali kasawulira sound ono ng'awoza amazzi kumbe busulo kati ate bano abanaffe abava eri wansi batuwaki nani banaffe abava Kigali Mbalala abaana b'Embalala bo origino bo balina amazzi abaana b'Embalala yawo ogenda Mbalala wali ku gundi webetunda abaana balina amazzi natural Abanyarwanda abo balina amazzi naye bateekayo ebigundi ebiweke noze ngamba abo nga siba Malaya bano abantu ababulijjo era amazzi gajja ku bbaawo segera naye era ne bbaawo wakubanya akacabale otusulo era tusooka ne tuvaayo n'omuwa amazzi ne galyoka geeta olw'omusajja mukwano gwange yagenda mu loogi yamukubira amazzi ne gatwala engattozi mukwano gwange omanyi Mutyaba akola ne Kasuku Mutyaba muwulira oyo naye simulabangako era mu abasajja baliyo ne mugamba omukazi wange alina amazzi g'omukazi naturally gegana amazzi amatonotono agaseerera agawoomya akasolo kibayita cream gega amazzi g'omukazi agaseerera amalungi agawoomesa omukira then abalowooza mbu bino byokuba babawa musulo kitwale kunze guba musulo kati birimu tribes nti Abaganda bo ba musulo Abanyankole ba mazzi abayima ba nabo lwaki bagamba n'Abanyankole balina amazzi Abanyarwanda balina amazzi because abasajja bamu balowooza agogaba mazzi naye ate si buli Munyankole mbugaba mazzi kati nze ngaza profession osobola kunkuba kacabali kati nze wala abasajja bangamba nga bawanira ku basajja bane Brenda alina amazzi mugende mukalyemu kumbe olwanga musulo okuba webati kasa ogusindika mpola si kumakuka oyinza oguska tofuka lumu ogira mpola nga buli jeera mpola ogenda laba omusulo gujja n'omusajja n'amala kati ono bbaawo kibirige goyina ani jani bange muwe ekitiibwa omuwaki mazzi gaddala bange Mr. Brave already muwa amazzi gajja ng'oli bbaawo gava mu feelings ya era bange muwe obuzi obuseereza ne tuwoomera Ajaramu amazzi ng'oli lubuto nani baawo as long as akasolo kaseerera akasolo kaba kaseerera bulungi kamugenda kukoma jjo okwegata bbaawo kuba onatera okuzaala tugenda kwegata mpaka wetuzaalira then wetumala kuzaala gyamala ng'emyezi 3 nga tanzina 6 nga takulya myezi 6 bawange engeri gyasikirizamu at least sigunuuna bunuuni nze nsabira bange nga tanzinya iwe aba tanzinya nti si omukira ngunuuna bange mulungi Ntambi bakira ebigambo biwulira ebigambo wadde nja kuba nakawere naye nja kununa ng'omukira gwa bba wange koza nsikiriza ebigambo byogera nga binkola bubi gamba ajamuwanga head ate nze bihedi bimbuzabuza simanyi nyina okunyonyola abantu ababitegeera nze nabugamba ndi mukiga sikola woti toyitayita bbali Peter Wot kale mwali muli e Dubai mbale kyakubuuza awo walina okusooka neweekubisako ku biragalalagala awo lekogende street of ne confidence eyo nze nabeeranga Dubai nali sobola kuva waka ngende ku street nga ndi nomo nedda nasookanga mu kayembe n'enywa shisha wemala kunywa shisha enjaga yeri yabeeranga ya bbeeyi akatika mu mitwalo 10 ate bamala butika kuva eno Uganda ng'ebyo mujesi enjaga eno nga ya mitwalo 10 gitya enene yaffe kana kayaga ka 10 eri ka mitwalo 10 kisoboka ate nga babujje eno muna Uganda muno ya anti tezirabika kitegeera nze nanywanga omwenge bi greenies chovola eva live zange TikTok na postinga nga nyo omwenge
nga nkubibwa nga anywa shisha yena munywanga. What kind of other drugs are there? Because abantu balaba nga bavuddeko. Wali ice naye nga ice yaberanga wa bei mitwala namba Nigeria be bamutundo kitegeera. Nga sobola zo sente munange. Nga wesobolera mutigo. Nga shisha. No mutinze nze na isfani na wanjaga. Shisha yewa mekeyo. Shisha wa mitwalo 3 wa raisi abana Uganda banaffe bamutuwa nga pozi mu kirabu wa mitwalo 10 mu kirabu ya naye mu buyembe buno bubalaba kokaina ye yaliyo kokaini naye simuliranga konze teyaliyo nyo yalinga mbagagga bali abasemba abagagga ya kati ngoyo soka nawe kubisamu ko novaako kubera ku street nga anywedde omwenge awo ngoli mwana muto still nali mwana muto 16 kwenda musanvu 17 nagenda Dubai nga n'emyaka 19 nali nka wali omaze okuweza nali mazikozi nava mu kyalo nga ne 15 nosoka noja mu Kampala wano ate ndabona nze kugamya nava natandika okuyireba nga ndi mwana muto kale noja Kampala wano nobitandikira wane ebyo ebintu ya nengenda Dubai kugundi wagenda yokko kwa bali basingola etaba nava mu byalo ewa waliwo ebbala eryawo ngebusega ku best nagenda yo 217 nga yakaja best nga ya bei shoti ya mitwalo 10 ne wakolera yokko dinda ko nkujira bino mubira bya katebi mansulo bya kagenda yo shegera nze nagenda 217 best nga mpya oshegera ngate yano tena yo noneka nyate kati ndaba nnungi asobola abayitawo banga kati wagenda yokko ne wakolera yokko ku best nakolera yo weekemu mchimansulo oba mukwetunga no ebimansulo byali tebiriyo 217 edda 217 tabale ne comedian ejo natugamba nti yali MC wa bimansulo 217 nedda wali tewaliwo bimansulo kyochoba omanya kyenkugamba oba tebyaliwo ku best tebyaliwo kozi nakolera ya kozi nze nakolerayo 1 week nenvayo nga ndabe embeera yayo abaana abatambula amabere gali weeru obusolo buli weeru naye aba batambula bali bweru wood yabasasula nanyini best kati mwe baneeko abaze kwekozesa muba temufuna nyo ba customer oli atundayo lesani oli atunda aliwo oti ate omuzinira bwerere boss yabasasula wood asasula olusa asasula ba customer kuzina bawalabe oli serious of course wanya namba ya wood manager wawo sijina atenze njagaza mpe mchabe namba eyo nenga byebyo munange notuke kunoga kati kangene nsubuzeko nabeeri ebunayira wenafunira connection lwako obo ogende ebweru banange kale yesu nali nchimanyi kyengenda okukola bakulimba kozi nze naveno nga simanyi bya street nga simanyi police ekuyiriba lwakuba good chance nze police yamtanga mwana muto nga nsala kawalata era nga tubeeraawo nga bakazi badduka nze nga tenkwata nga mbeeraawo nga samanyira bya street nga amagulu gasoka ne gazimba nga ntula nnyo police nga tenkwata nga embita mwana muto kati ewoje mwali mga mpanga bazita batya bed space twatwalanga yokko of course boy no kutwala yo kati mu corona twatwalanga abasajja mu bed space nga bannamwe bali eno waggulu nga baba bay mukwana corona ate waberanga ba customer mu covid ngokola bed space muba musula kudeka buba budeka then otajja ngakulya kudeka nga banno bawulira yako no mutwenga nedda kati goba sobola ebera deka nga obutanda busatu kati nga waliwo n'ebitanda ebya wansi nga 2 ekyo kitanda kiba kya 10 miliyoni emu per month nga si deka then buno budeka mitwalo 8 buli mwezi mitwalo 7 akawagulu mitwalo 5 nenga mwena muri mu nyumba emu nze nasulanga ku kya wansi munanga omusajja akukala katatu omusajja nga yayimya ali kwebyo ngabantu wala bed space mwezi na mpaka kulira bubi akowa yagenda lindako ezo bed spaces mwazawulanga mtu zino zabanekolera jange mwene mbelanga mwerire abasajja ngati kyentegeeza nti mwayawulanga mukko banneko nga balina bed spaces zaabwe then bana abantu abalala babulja bagenza okukola obwakadaama nga nabo balina ezaabwe fe nyumba ze twabeerangamu tetwabeeranga na bakadaama enyumba yabeeranga zabaneko zokka kozi baneko waliwo abasikina babakuba obutya baliwo kati kadaamo n'abikoloti kitegeera baneko abakola kino gwe baneko bakwasa obusungu ate si buli neko olwokuba olineko oli byakola obikola baneko balina obusagazi waba baneko basikina ebyekisirunze sasikinanga gamba amaloboozi gamba sakolanga amaloboozi nze si fakinga bulamu nze wemba sikuwoomeddwa sisikina ate nsikine biki naye waliwo ebikazi bisikina akajanja nga bitijja go mpisa wooti nze ndi wooti amanyi miza shalom ntambi muleke wama nze kintu wekiba kozi nalinga ku business tebyalinga bya love nga nkubalako sente sikumayita omanyi kati nsikino mpo nanti abalina okukomawo enkya balina muwa amaloboozi nze segayiranga ba customer because guno omulimo n'owomununo omukiri entajja gula omulala
ogwo guba mulimo obwenneeko tebuliiko ekyo kitegeera nze seegayiriranga ate bino bye batugambanga nti kati nga Shalom atamala mangu nti ogimugobamu nti vaamu waliwo ebisajja ebitamala mangu n'obigamba nyongera saba omusajja ng'akwongera ssente n'omukira guwooma omukira guliko ssente guwooma otuuka n'omumanyiira naye kati waliwo buno obusajja obukoddo tekamala kakuwadde emitwalo nga 10 kazina okafabutula n'okakasikeeri okasamba ate bakuba nkusasudde babawunsa babeerangawo nkugambye ffe twabeeranga ne babawunsa bajja ne bakuba oba lwaki omusajja wemukuba wano kutubi n'amala mangu kati olusi yeekanga n'amala ate okusuna obubeere mumanyi okusuna obubeere weebuti waliwo abasajja bagamba nkwata wano waliwo abasajja abamala mangu kati nze olusi nenyinyala nze nkwate ku mabere nga ngamba nyongeramu bwe tuba tuteeseza 2 nyongeramu 10 gawera 3 nkumanyi nze mba sikumanyi nze nakula nga amanyi ebyo biba bya mu kisenge omuntu nga weeyagala naye okitegeera ebyo byokwetunda nze nebakanga bwe basi nebanga naye mwayakana akazi ka kibanda mbowooma naye oli mukambwe nengamba yes nekati omutanga tokola amaloboozi anti obeera n'ebugumu nze nakyolala ndina ebugumu sikwewaana ebugumu erisongomazisa abantu amangu nze ndina ebugumu wansi ate emiguwa era abasinga nasika nze ndina enfuli mpanvu nasika namwe abakiga musika baboono nze wasika lwa bizinesi ola ndi lubuto naye kati wenyimirira nsobola zikwata nensika wasika mpanvu nze nasika ate enfuli zikuuma ebugumu enfuli zikuuma bugumu kyova abanga kana nze nkugambye eri Dubai nazinanga bakasoma babindi lwakuwooma abakazi ne batuuka okumpala nakundoga kumbe gwe baloga naye tatudde mukwano eyo ne wali eddogo buli bizinesi erimu okuloga eddogo liri mu bwamalaya ate kati mugereyo nayo lityanga mulinnya ennyonyi oba lya abasawo eri wala abasawo neno wala abasawo kasito abasawo nga baganda okuba esimu just n'omugamba amanyago anti oveno nga buli kimu kyawedde just oba okuba bukubi simu n'ogamba jjajja safunye ku ssente nga lirinnya eddogo lirinnya obadde kirabo ono bababbanga bubbi ssente zammwe rabo ono kati gwasaba nze saakiriza era nze nga wengenda ku street n'endiba ng'okubira jjajjaawo nga mbeera ku street nga sifunye musajja gwenziba kozi gundi yange point yange yali yakutwala omusajja bamubbe ssente nve ku street kozi wogamba ozinaalaali buli musajja akuwa 5 oyinza obutaweza ssente nga mission yakubba kati nze wenda wentwala abasajja 3 bangamba kibwa nga nyina okudda ewaka nsooke naabe nkubire jjajja ne mga jjajja eddagadi wampadde abasajja banzina nnyo naye siba tebababba okigeera ogenda kulaba ng'otute ekisajja bakibbye weewunya oba bakibbye batya kati lindako Brenda jjajja yasindikanga eddagala nga lisindika tya nga li Uganda tojja kitegeera nti yakuuma ebyoto by'egiko oba wamugamba amanya go kitegeera alaamiriza abeera ku kyoto ng'alaamiriza toliyita jinjamba jadi kasuka kati gwano waabana balala awantabula bwenjagala okukubuuza omulimu ogwo gulina challenges zaago zimu olumu buba bulwadde endwadde ez'enjawulo challenges zirimu mpoza omusajja okuzina kondomu neeyabika walofuneko situation kondomu neeyabika nga bakulya waliwo omusajja yanzina yalina omukiro omunene yalina omukiro omunene naye gudi chance yali yakayingira ayi kondomu neeyabika nti naye siina amazzi nga alina omukiro omunene kondomu neeyabika nanvaako tewamukkiriza saamukiriza kuddamu yangamba yambale kondomu endala azine nengaana nompa sente meka jukira omusajja nga weeraliikirire nti munene eri jamala eyulike munene yes kati ate eyulise kati kitegeeza wenakwambaza endala ojja kuzina nnyo neereddemu eyabika ate ng'omaze kati byebiza okungwera mukitegeera endala omusajja okuzina nakusesemya sente okulya bakukuba n'okukuba bananga obwamalaya bulimu ebizibu bakukuba oluusi ekisajja ekikuzina nekitakusasula nze wala omusajja yanzina teyansasula yangamba gwe nja kukuba ng'olwo mumye kabuzi twana babounsa namuma kabuzi ate babounsa anti labayo ebyo ng'akututewuwe yanga akututewuwe mwekolanga delivery era nze omusajja lwe yantwala wuwe nagamba yagala kabuzi nesitagimuwa teyansasula navaakagalya ddala akabwa akabuzi anti katuukira ddala eno nabaana katuukayo kati ate nga soka kitunyonyolemu ekyo kuba abakazi abasinga bakatya kabuzi si mulungi akantu kuba guyingira luddawo eyewale kabuzi si mulungi jukira atuuka eno kunabaana
Omukira gutuuka wano ate si kirungi. Omulabbino. Ndaba gutuuka wano. Ayise ne mabega naye gutuuka wano ate n'abaana yinza okwonooneka. Kabuzi si mulungi. Olwa ne waba bbaawe akuzina nga yeegendesereza. Waliwo abamira. Ogutuulako ekyo biwooma. Ogutuulako? Naye nze mbikola ku bba wange. Nga gwe yeepimira? Yeah. Omanye otuulako ne weepimira? Noonyeenya ekiwato wooti naye byo binyuma nga nti bbaawo. Ne customer boy no muwa kibiri. Waliwo bakasitoma bali class. Waliwo bakasitoma balina ssente zaabo nga bajja kijento. Nga ssente zakuwa byo byolina omuwa. Nayagala omuwe buli kimu. Then waliwo buno obusumbu wabananga ate abantu balayisi bamanyiira. MC Mayor. Abantu balayisi basumbuwa. Julius Dumba. Pachino choka kuwadde ssente ndo. Ba amazzi. Kati kankubuuzeemu. Tewaliwo situation ng'oli ayagala omuwe mutwe kitwe. Banja toloze bisajja biswala. Lindako banja bakusaba bitwa naye eri wabeera babawunsa. Ogano kitegeera. Kozi wali kondomu zibeerawo. Ngamba oli ng'agambye eti twenyaga twekebeze ngenda kongezaamu ssente. Ompera hivi. Sabikolanga nze nagaananga nnyo. Watanga nnyo okuyiwamu amazzi. Jjukira bananga abasajja balina ebirwadde. Jjukira omusajja omwambaza kondomu. Ate buli wokoma okubeera malaya olaba ebintu bingi. Olaba ono alina amazzi galimu ebya black. Nze naye sirabanga nali manyi spam ziba za white zokka. Ziba njeru. Waliwo abalina spam zirimu ebisaayisayi. Nkulimba yes ati kyobala nkulimba lindako. Waliwo abalina spam zirimu ebya black. Kati nkubamu obufaananyi omuntu okuwadde mutwe abikumaliremu. Abasajja abalwadde balina ebintu. Sikirabangako. Waliwo abamala omukka. Kati ng'okubamu akafaananyi empewo yeete. Tobalangako mpewo. Yeete. Tobalangako mpewo ntambi. Nomala empewo. Kiye biki? Tonnalya. Nonya. Okumala empewo kye kisoko kiŋŋamba. Nomala empewo. Omala empewo n'owulira gwe ng'omaze naye mu mukono nga temuli mazzi. Tobalangako mpewo ntambi. Tuyanga kubala bamuguzi. Batwamaliramu empewo. Mpewo ng'owulira okooyi. Ng'amazzi togalabamu. Ne ng'omaze. Ng'omaze? Wama kati ng'olaba buli musajja alaba abali spam za bulaka gabeera ng'amanda ndakati waliwo abalina spam ate ziringa amasera. Wabiraba naawe. Oba olaba ate nedda. Oba kondomu yali ya bulaka. Obadde ki mu kondomu oba olaba weppwa. Kati kubamu akafaananyi gwe bamaliramu beba abakazi boolaba babamaliramu nnyo n'olaba ng'aliko ekyamu ku mutwe bamumaliramu ebizi bingi ebyo ebya black ebya red. Togamba kati nga ku internet olaba omuntu ng'awemula nnyo nga mukazi nga alina ne family. Bamaliramu ebizi bya black. Olwo omukazi atuvumawo. Nedda sikugamba nedda okuwemula kati nze nga njogera nnyo gw'osomesa waliwo obuwemu bw'okusomesa wamma. Nze njogera naye oli avuma nga nze lwaki sagabanga bitwe nasinziiranga ku kino kyendaba byendaba kati nengamba amaliremu ku bino ebizi byendaba. Okyabanga ku njaga gye wanyanga gw'olabanga bya black. No way. Kondomu ziba za white. Oli wabanga musajja profession nga yeewa kitiibwa abagula zaabo za base ne za skisi. Obwo bukisi buba bulungi. Naye ngamba zino kondomu za white za bulijjo. Newe waliyo kisi. Za base tandikira mitwalo 2 mitwalo 10. Obadde. Paketi ya kondomu ya woziguze. No taatawo. Oyo taata naye ayagala ssente. Taatawo waddala. Ssente w'omukyalo. Waddala. Taata wange anzaala. Agala ku ssente. Kyokka Easter nadde mbasuubiza Sunday ku Easter atankubira kati. Katanya katogera zijjawo. Ate nziina. Ate omwami. Ani omwami wange takola mumuleke. Omwami wange ebya family ye namugamba mukwano. Family temuteeka ku pressure. Kataka musuubiza mmeka eza Easter. Taata ate olowooza nnyingi nze kasita ennyama oba ya mmeka kasita mu. Akatwadde ogamu mmeka taata ssente. Mitwalo 2. Anyweko bbiya. Kati nze ngenda kuwa 5 nziwe taata. Neyanza bambi neyanza nadde musuubiza mitwalo 2 ebbiya aguleko kyagula. Nze ngenda kuwa 5. Ayo taata abeera kyalo ki? Taata nga abeera ne maama. Luddawo. Luddawo kyalo ki? Ntungamo ye district Tuluhama. Tungamo. Onya kyogedde ku wano nga tuli ku lanchawa. Noga alo business empya eri ettake. Eboominga. Banange wali business empya era banange gwe ng'odye oli willing okuwayo akabinako. Jangu kuweba sponsor jukira nze ogenda nange nfunamu. Okitegeera ya. Take batunda bubina banoonya abakazi abawayo obubina. Ng'odye ngomanyo. Tabikiriza nawe ne Dubai babadde bazinanga obubina. Nze nina mikono gyange bagizina obubina. Ne ku best wale abosega wale abana babazina bubina.
Omusajja ngaveno ngayagala kabina omusajja ngaveno. Fantasy ki. Ngakagala ku mukazi. Yes. Bakubine byabagembu musajja ku musajja no kyogamba Saula bagge ngamba omusajja okuzina akabina ko mukazi. Ngendo maso wabadde ki. N'abasajja bakoowa naye munange nze ati sintunda maka akasolo. Kaza akasolo kawooma. Wala wogwa ku customer awooma no. Ochimanyi wala ba customer abawooma. Njo gwa kushalo. Nakuwomera. No gamba banange lwakubuuza. Bamala tebabeera ne laavu. Nansi badengendo kubuuza. Tusasanga customer nga awooma nyo muga kati genda tonsasula. Ha Malaya. Nakuwomedde omaze. Abayagala sente. Nobo omange emberenge. Jasi kati wofuna omuntu ng'akuwoomera you pretend o pretending nga tomulaga. Ntomwaga. Naye era okyusaamu n'omulagako katono neera nga obadde kimukwana. Mu Malaya bali omazeeko n'omala. Nze. Oba tibamala Malaya. Malaya bamala munange nakugambye waliwo abasikina kati wogabanya omusulo. Oyinza kugwa customer amanyi okuba akachabali sibuli omu mbakuba akachabali mbabimanyi kati waliwo olasoba kuba ku kijanjara nakukuba ogenda olaba ng'omaze oshegeera ya n'omala n'odde wakane weebaka katoddamu kutunda kuolwo toddamu ate bw'oba omaze nkusasula of course olina sente zagenda wala Malaya yeyeefuula lingo wa boda akuyitira bamalaya ngate mumazisizza laba ono ku sente kati omuntu akumazisa osobola okumunonyako nemuddamu nemweyongera nga sibya muguza because mwawo mala kisinzira n'omusajja akwagadde oba takwagadde kati waba akwagala mugwa mulaavu ate byaddala n'ataddamu kugula olagudde koko mulaavu mulemu gwa kologo nofuna omusajja omunaggani yakulya nze nali siberangako na boyfriend omusajja gwe naye nina yali musajja mukulu bamuyita ne Abudu mu Nigeria naye namubagamba ate yali musajja mukulu nga alina sente nga nsasulira visa nsasulira rent ng'olaba kale laavu omukira ne sente olaba bigato kitegeera nga musajja mukulu yoyo naye mu buno Uganda biki Abanauganda wali bazaala wanyu nga lwaki tebaba na sente kiki oba just muri baresi ate just omuntu akuwa kale 10 oba 5 n'ayagala bingi naye singa nga ogamba ogenze ku street n'ogula Malaya muteeseza kabuzi yakugambya sente meka anti kabuzi ya sente yazo n'akachabali ka sente yayo buli style ya sente yayo missionary esinga rais ekola okwebaka wa eno meni kwebaka ye ya rais naye ndala zo oyongera mu sente ya naye kati omuna Uganda kuwa 5 n'ayogera bingi mpaka chabali 5 je Uganda ndeka mpaka chabali zemali mutandikirako nga zali 10 naye waliwo abakuwa 5 okusinzira sente zakubuze wama balista timu bakabe 5 kato yongazi nani balista era balista timu agabe nedda bamanyira kuzina bakadama bazina imana za bwerere oyo balista timu ya yazina bya bwerere ate mubuze nze yali ne chali wange namukubirako nakalange uwe kana akabalista bino byagire byakawo bakawa ya nenga zina bakadama for free chobala baye mukodo kizibu okuta sente koza ine mana za bwerere gamba ali n'ensolo ayine ensolo zo bwerere nebacho wako mu Uganda munno nga mwenna muliddu abana Uganda bamanyira ate naddala abasajja bagenda ku kyone bavimba kati waliwo abategeera nga tebagala kuwagira bana Uganda banne nga bawagira bana Nigeria bakukubira ng'oyo nabo beetunda Nigeria n'abazungu beetunda eggwanga lyonna muza Uganda omugula baba beya basente sente rais nawe babaziniranga mutwaro naye kuba mission kuba jukala baba street mission kuba mutwaro ne15 ngana muzungu abba kati nkugamba bayindi kugamba bayindi twabaziniranga 15 nga mission kuba no chengamba wali Malaya abazungu abakazi bameka muze Uganda nkugambye n'omutwaro yete ndira mu ye Dubai teriyo bali batundanga bali genuine bateba wali abamu hotel babeya nga Malaya muzungu kirasi abanga meka muze Uganda era si nyingi mpozi ku bazungu banabo bebebeyi nejjukira nabo begombanganya abana Uganda nti abanagene balina emikira emigumu jukira muzungu tasobola kuzina muzungu munene amumazisa okitegeera namuwomerwa yamu muna Uganda yafiirawo londi yafiirawo asiba nasimba n'oku kakiringa nafe abalala we begombanga aba Nigeria okitegeera ng'omuna Uganda muno otakumatiza ng'omu Nigeria ayina bibiri ayina omukira ayina sente banyaga tebalina mikira anti nkugambye boogera bubi baduula okitegeera ahulya wakulangira
nkuwadde ezange ate ostegera mpaseiro paka chabari wo kati omuna Uganda womuwako obubi entya akulala asa ku street agamba bana Uganda banne mbutowooma ostegera nakutira kati naye kati omuna Nigeria biki abo basirika nonga towoomye ne womufuuyira okimanyi wogakanya okuba akachabala ofuuwa abamu bapama ku buliri kati wapamira kiraya nti abange waliwo omusajja yalanzina nenfuuwa nabuzaabuza negamba naawe obuzibu anti ozina nnyo wafuire omusajja nali nkakadda yali ansaba amazzi bamigasigali n'omusulo nga namuvudde dde okufuka naye nakamala kufuka nga sigulina kati laba neyonoonya omusulo ne gubula nemufuuyira neneebuzaabuza saba oli musho ntambye okwetugala musho yafu saba otambisigala musho sakoyeke bali mutugamba mutuleke kwogera ani ayogera oli agamba siva mu kamera tambiye kweka kati kankubuuzeeko katukomeo ko wano yaffe Uganda esaawa zino waliwo ekiri mu kutambula abaana b'obuwala bateereddwako ebintu neshiraga shumba bandise ekiwandiiko ekyo nagamba nti abaana b'obuwala kasobera ng'oli successful bagamba nti weetunda obwamalaya wano mu ggwanga obwamalaya obwa Uganda bo nga buli ku gundi ya waggulu nnyo nti omwana abeera ekyanja nga ali mu apartment nga tafulumangamu naye nga mwaleetera anti guno omulembe amasimu gajja ate okwetunda kwa online kwa bbeeyi lwakuba obuzibu bulimu wama babazina bitwe okitegeera obuzibu bwa online bakuzina bitwe ate n'abaana b'e Kampala kyena balabamu tebagala kwambala kondomu kyobola abalwadde basirimu ya lwaki abaana tebagala kwambala kondomu naye kondomu zikaza ani nze nalwawo nnyo omusajja okunzina nga kyobola baba wange mwagala kozi omusajja nzinye ekitwe n'empomera because nali namanyira kondomu nze nali malaya original profession nga tondimba sente mekezo zogenda kumpa ezigula obulamu oshegera wadde nali nnonya sente naye wane Kampala abaana babagulya iPhone ne basula bulungi nenga baba maliddemu ebizi ebya black ebyaki yetayagala kumanya naye alimanya oluvanyuma adyejisa oluvanyuma ng'ebintu bimulondolo kitegeera nze nakosanga kondomu kyova ndi safe seralikirira era kyova we nagwa ku bba wange anzina omutwe mpaka kuwulira andya anfumita ya nze nali muntu wa kondomu anyway bawanga amusoro okwogera ebyemabega naye nze nja byogera kozi gye nvudde yange yanjagala nga bwenzi kati wano muyigwa badde gamba ne Kampala abaana abeetunda aikirasa abo wali omwana yaguze kondo gimanyi si kondo enyumba ng'ogiguze ng'emaze okuggwa naye nga ziba olumu apartment sinagulako n'ekirala kati social media nazo ziteeka abantu mu nsobi n'ekirala waliwo abaana bava mu famire zaabwe engagga okitegeera waliwo abaana nga famire zaabwe zibasapootinga oyo ayogerwako bagamba nti azijjemu si buli omu afuna ekintu kambawolereze si buli omu malaya abamu bakola nga bonna kyolale bakola yes abakazi abamu bakola si buli omu mbu omulali aguze emotoka mbu yeetunda nze ngamba naddala ate n'abeetunda tebalina na kye balina obalaba mu bbaala kubawa omwenge mulimu abakozeemu kubawa omwenge okubeera ebyokusireyinga ate sente z'obwamalaaya ofuna mangu oba omanyi ogenda kubeera ng'ofuna no spending obanga omuvubi okitegeera kati olaba oyoshiraga shumba nze kawala kalungi nkegomba kuva edda nkalaba naye bakwogeredde kamalaaya wadde yakola video nga Rukimana amuzina nga talina nfuli nabira ngabi temwalaba video yashiraga shumba nga Rukimana amuzina yayita muli abali bali mu bathroom nga beyisaako nze nalaba nga talina nfuli video twaziraba naye nze nga shiraga shumba bamwogerera obwamalaaya naye nze kakazi nkagala kakozi nze nkagala anti MC Katsi yavuddeyo n'agamba nti atunda body parts zize naye agenda amira empekeze nze namuko wakuvara yagamba amanye ebyama bya president wange moment of silence bulinga motonya bulinga muliro nga gwaka waliwo omukutu gwe bayita onlyfans.com ogumanyi onlyfans asibimanye omukutu guno abaana ab'obuwala onyaliroko malaya nze naliroko nga siri wa social media like kukolera ku online ebyo nali sisobola badde yakuzigirira ddiiro nze nali si international mwana afumbirwa ani mukwano nedda nabivaamu nedda bino towetunda bino obeera wakaawo n'okola video n'okitera ku mutindo era mbu kukola video nga weeyambudde sibisobola
nzola nkozi obuseegulindako mwali mulabyeko otusolo twa Brenda nze alina enfula ennene nze yabadde supposed okuteeka obwerere bwange wabweru nenze kuveda naye newe ekitiibwa nga akasolo kange nkawa ekitiibwa kyova temwakalabako ku social media ante liko no fans tebivaayo kutuuka eno mukwano la na Uganda obikola nga nkyetunda kati naloko kandi n'omwami ngenda kuzaala tolina kyangamba ante muno sente zaki sente ez'okujja mu kweyambula sisobola bawanga nkolerera yiya ng'omusajja abana bafuna sente mpitirivu bazifune onlyfans.com nze ndi mukazi muzadde sawa yona bawange muwa kitiibwa waba yanyamba ate no bawange yanyamba nakunyamba kunzija ku street chovala mwagala nnyo okitegeera bawange yanyamba kunja ku street cause kati nkyuse ndi mukazi sawa yona ngenda kuzaala nsuba n'okuzaalira wano tomanya kati ebyemabega sagala biddamu planninga ku kino kirungiko kale kyenjanzu ate nze nina n'amabeere amanene ndina n'enfulinza asobola okwekwata video naye nze saabikola ebyo olaba nagano bikola nga kyetunda ate lwakuba gagudde lwa mwana tozi mwana asooka amabeere gagudde naye no interview enyumye banange munsisiza omayi wembeera waka nze mbasiseka mba nebowa olabe musimeya bambi mulaba muzajja watu bambi akusesa ansesa nti bamuvuma obumpi abiwali bagambe musimeya mumpi mumpi anti munyankole tanvumira wano munyankole so tunaka planning ka baby shower baby shower nade manyi amugo kutano naye bangambye natera okuzaala ate tetulina sente ya njuka jo nade mu ddwaliro ne bangamba emyezi olubuto gye juliko luli kumpi buno omwezi gwize n'obutago yesterday nabadde mu ddwaliro nga anti buli 15 mbadde ngendangayo continent kati yesterday bangambye lwa myezi 8 ne week emu ali kubona soko omwezi mwenda tejiggwayo ante era we bangambye kati ebyagundi nabivuddeko ate ndi na sente omuzira kisayampa ku sente soma enamba y'essimu ba audience yaffe tuyinza okufunayo omuzira kisa abana bashawo mu 25 shawo mu nation mutwaye emitwalo 3 newoka bakakadde abana basoboka we Brenda Mouse gundi soma enamba okay enamba yange eri 0714 kinana mu mwenda nsanvu mu mwenda mukaaga ng'olye muzira kiso ina kyoyagala okumpa nja kuba neyanziza tujja kuyeeyeza mukwano ofunayo kyofuna shalo musikulimba sakugambye onakulenge bangambye jjo lwa myezi 8 ne week emu bana kyabo ku internet yawo abali bakuze mu inbox yo nga bagala obaweeko ate olowooza bagala obawa ate mwana abasajja bamanyira naddala obusajja obwavu bulaba nakyuka omwami wange nziziza engulu bukusumbuwa Brenda njagala kumpaako naye kati babivaako bangamba musima yali akusaba ono munyankole munange tasobola bangamba asabiriza nnyo nakati musima yosolo muwa onayagala obutyabali abanyankole bagala nnyo obutyabali anti ate nze sirina mazzi ate ono womuwa omusula abitegeera ozi munyankole yabyawula ate kati bano abagwa ebbakuli tosobola muyiira omusulo mpozi ngaakunuunya wano ku kajanjaalo nanze buli kimu nkikoze naye nasagala kukomba juki birwaza infection ate gwalwala amalusu galwaza yakati omusajja avudde kati wala abakazi abasiru ye ngaafa kimu sente naye nze nakula ng'amanyi sente tezinfuga tezintegeerera wala omusajja avudde eri anywedde omwenge oba akoze eki anti olw'okuba gweoyagala sente agambye yagala nuuna kasolo naawe otaddewo akutaddemu ebirusu mbadde manyi wali omusajja ng'ayagala okukomba omusajja nga yakusabye nakula nga sagala kunuuna kasolo mpaka ne kati n'omwami takomba bawange ate tabyagalira ddala bange tasobola nuuna kasolo okujjako nze munuuna ate naye abyagala mukola 69 ye n'abeera wansi naye ng'ekituufu kiri nti ebbakuli sinungi yakugwa sinungi era waba ng'oli musajja tonuuna kasolo nze bange tabikola ebyo ebyekisiru naye nze bawange munuuna omukira kozi musale ate bawange ampoomera naye omusajja toli suppose ndi kugwa si muwana nagaa ndi mukiga njogera amazima bawange si mwana muto bawange nagamba kolera nnyo mu bibaala omanye abakazi ababeera mu bibaala
Kyoga singa teyafuna mudda naye yasalawo kugenda nange okitegeera. Era ng'oli oli musajja ogw'ebakuli obeera agwa mutoyi. Anti mulimu bakuli ennungi nga baziyonja bulungi. Tebakulya abaana basitekayo yogurt. Tebakulya koini naye mwe abakyala mbasupportinga munune emikira gy'ababba bamwe kozi giwooma. Ate n'omusajja omunuuna omukira takukyawa. Ya. Takucha wanadanga onuna wano kukatwe. Eyo myth si bya ddala. Ati nga tomanyi gununa. Nenda ko nga tomanyi gununa. Waliwo abagununa we batuwa bati ne waliwo okununa bulungi wano ku mutwe nga oweweeta. Okola no buli kimu Brenda. Nti abakukyawa. Nze manya omusajja tasobola kukyanga omunuuna omukira. Bakyawa. Wana wavo tuzi n'oteekako akalimi n'okola we bati. Kati bwe wali kukyatoli etuga senga baakera n'akukyawa. Nze. Aja bakoze bubi nnyo. Ndi muloga. Nze kisooka amanya ani ndeka munawe. Nze bange woli nshawa amanya ga matufu ngamanyi. Ogenda bajajjawo oli yakufuniranga bakiraya. Ndigenda lugazi lwakwa musalawo wa bbeeyi. Ndigenda lugazi n'enkuloga. N'omuloga akomewo obasirani. Ani akasolo kagwe. Buli wagenda ozina omukazi omulala akasolo kagwe. Era kyonna kimusuubiza. Nenga bisoboka ebyo gyebiri. Why not tiraboono. Omusawo n'otuuka wali ne kaganda. Ebyo mubasawo biyinza obutakola naye nze nsobola kupira mama wange simu nandagirira olowooza okuloga kyegomba ogenda mu basawo kasita oba panty oba babita boxer n'ebirala nkibba oba n'ebyoya olina byogenda n'okola. Nze bba wange namugamba sigamba mbyogera wano ku social media. Newaka mugamba bba wange koli nkyawa ndi kuloga. At least naffe tukolera osi oli yakutwala ogana oyima. Byonna tubifiirwe. Byonna tubifiirwe. Kozi era n'omukazi baba mwagalako omuzina. Okitegeera? Tosagenda omukazi nga toyima n'akukiriza. Ate nze ne bba wange tasobola kunkyawa. Nze mpooma buli kimu nkirina ate ne sente zigenda kukomawo. Ekyo ebimu ku bisembayo nga tuva wano. Omanyi kye bayita fantasy. Simanyi luzungu na kale mu mulimu ogwo n'ebbanga liwamala abasajja nga ayagala kukola ebintu ebitali nnomo. Naye omusajja wali omusajja ebinkola ku American Height yangula. Ono omusajja mujukidde ne juzi yatusindikidde emitwalo 2 bambi namulaga bba wange ali America. Yansindikidde emitwalo 2 bba wange amumanyi lwako ebifaananyi nabijjamu. Okyaganya ba exibo. Si ex wange yali client yandyamu mu Dubai yampa miliyoni mu 10 Dubai. Bishebe biwamukolera byali ayagala. Ate nze nali mukolera ye yanjigiriza nene simanyi mbo omuntu asobola kuzina nga kusisa enviiri akutadde engalo mukamwa akukola kale by'abalungi eby'abazungu biki sex hard bagita sex hard. Bino yokukuba kibooko ku bubina. Nga omusajja kuzina kuba obubina nga bisoundingo tubina biwooma. Nankwata omutwe nakuteeka engalo mukamwa nakuzina nga kukyusiza. Oyo omusajja mukama katola yatusindikira mitwalo 2 namulaga bba wange namba neda. Oyo omusajja nekakkanyiza nnyo. Bulijjo mbabulire abasajja b'obuvunaanyizibwa bali ku TikTok naye babeera mu privacy. Nze nali sisuubira mbu yasobola kubeera na ku TikTok biki ebyo. Yakujja ku TikTok. No, twali Dubai naye ng'ebbanga liwedde. Then nazeemu okumulaba kati ku TikTok yange nansindikira enamba ya America. Nagamba nze akuba. Ne mugamba nsindikira. No, nze kuva edda mulaba mu bifaananyi mumanyi of course kozi nabeerangako naye. Kati ne mugamba nsindikira ekifaananyi eki alina ebirevu wooti musajja mulungi. Ne bba wange era namumulaga sigamba mpaana musajja mulala ate nga nina bba wange. Bange takinaako buzibu ye munyonyola mangwe munyonyola ono gwenjogera naye noono. Omusajja atusindikira mitwalo 2 nangamba bambi kulika olina erubuto ya ne mbinyumiza ne banga nanga mwana gwe yanzinanga ebintu nanteeka engalo mukamwa nakuzina oba kyova njogera nanyo yanteeka omukira mukamwa. Wow! Oyo omusajja njogera naye kisajja kirungi yatusindikira mitwalo 2 nze ne bwange ne tugalia. Tutabanga ne Brenda tuba naye buli mwezi tumyamu emboozi buli mwamwaga ate mweyongera okumwagala. Asomye namba ye bambi twaga agenda okuzaala nga yetegese. Enamba yange erine ku TikTok okubbayo banange erizilo 7499779 amanya ereta Justin Nakibuuka. Yali mukama we Dubai. Oyo mukwano gwaffe yanzigulirawo line. N'abagamba nti ntambi abaswazizza we should normalize sex talk ebyaddala. Sex talk is very normal.
sex talk is very normal. Era kimanya abantu abasenga babinyumirwa. This bino betubeeramu ana tabikolangako. Ayinza okugamba ntambi oto. So musule bulungi. Mweraba.